kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana side zeeyo mapita Fahad Pro UG updates mbanyingidewo nazo ku biki ebiri mu kubeera nga tebitambula mu ggwanga lyatu Uganda ne bwero ggwanga era nga gwe onterako ekigalo bw'obanga ka video kafunye sheyalingirako abalala ka box sinza kubeera nga nerabira okujjukiza okirira wansi awo nobeera nga tewetaba buterevu naawe mu conversation okusinzira ensonga bwogenda okubeera nga ozuwulira amawulire agengenda okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi n'akamu mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa era nga amawulire essaawa yonna okuva kati muyinza okubeera nga temufuna amawulire agatali malungi okuva mu nju ya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform mukyala we amanyikiddwa nga Baby Kyagulanyi Ntongo okusa n'abaana okuli Subi Shine Kyagulanyi Sako n'omulala amanyikiddwa nga Shadrack Ssentamu bali maka gaabwe wali emagere era nga amawulire agavaayo galaga nti essaawa yonna Baby Kyagulanyi atendewaliddwa n'abaana ebyokulya byonna byonna babadde nayo mu nnyumba byabaweddeko era nga bagenda kubeera nga ate bafa enjala mubeere nga temubateeka musaala kubanga ebintu byose byangu nakamu nokulwaliro family ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakulembeddwamu baba Eddie Yawe akubaddeko Banjo Mani Mick Wine ba Dax Vibes n'abalala bangi nnyo basobola okubeera nga ate bagenda kuwali mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu emagere okubeera nga ate abatwalayo ku kyokulya emmere emigaati n'ebirala byonna byonna ebitera okubeera nga ate bikozesebwa mu maka wabula ebyembi poliisi esobodde okubeera nga ate ebakkiriza okuyingira era ngenda kubeera nga tembikuterawawo musobola okubeera nga temulaba embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeyo okutegeezeza essaawa yonna okuva kati amawulire agoyinza okubeera nga ate oddamu okufuna teweewuunya nga mu makaawo waliwo ekintu ekiguddewo kubanga okusinziira ku Baby Kyagulanyi agamba nti bagenda kubeera nga tebafa enjala ebyokulya byonna bibalina bibaweddeko bali omwo tewali muntu n'omwakkirizibwa kugendayo baleetera byakulya era nga embeera ebadde ya bunkenke nga famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesitudde okubeera nga ate ekyalirako famire eno ngenda kubeera nga tebikuterawo osobola okubeera nga ate weewulirako oba weerabirako ku mbeera nga bwesobodde okubeera nga ate etambula saidi ze ogenda wansawo naawe obeere nga of course otuwa endowooza egolowooza ki ku mbeera eno eri mu kubeera nga ate etambula era nga si bbanga ddene nnyo ndowooza ennaku zaabadde nga bbiri awo kwosa jjo ndowooza oba jjo ayogerera amagye g'eggwanga ly'etu Uganda omukulu amanyikiddwa nga Chris Magezi yavudde n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa ddembe okubeera nga teyeddirayo mu maka ge abeere nga addamu akakalabya emirimu gye alabirire na famire ye kubanga bo abamagye ekyamazima kiri tebamuyinamu interest tebalina kye bamwetaaza era tebali mu kubeera nga tebamunoonya nga ye bwali mu kubeera nga ate agamba era ngenda kubeera nga byonna byonna bikuterawo osobola okubeera nga ate nawe omanya embeera nga bwegenda mu maaso saidi ze sako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribe nga akade ka notification kakoneko kajja kubeera nga teekaku alatinga buli wenaba ndese video shaka shavu musomo wadduwa okujugiza bujugiza omunoonyako ajja kubeera nga takulomereddwa ebikyaganye bijja kubeera nga tebiteera ku namba z'essimu eziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku busitikazi kamba w'ensonga zino ate oluvannyuma zigiye n'amawulire amalala mangi nnyo temba Kyagulanyi ye mwennyini nzize ndaba nga posite zakola abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuva bamala kampeyini abadde mu maka ge ne bwenkebeddeko ku makya luno ndinga nalabye ng'ali mu maka ge so kiraga nti ali free baba mwetaaga bamanyi womusanga police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi kitumunoonyezaako ku ssaawa zino bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna. Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango so kivuye ngoba ayagala oba atidde ennyumba ye ekyo kikye naye tewala munoonya naye tumanyi kyayekwese tujjako nti tetulina interest muye singa twabadde tumwagala nobwa tukulya berika tusobola kukyayo naye tewala mwagala so ayekwese ekifaananyi kye hiding from his own shadow so mubuuziza nembitamu mu luzungu naye kambiremu mu lufuutifuuti
mugambye bamuje abakutte ng'omukulu Muwanga Kivumbi mwogere ne ku kya Bobi Wine. Muwanga Kivumbi waliwo emisango gye bamutaddeko kubanga waliwo abantu abafa Butambala. Ate kibi nnyo nti abantu bafa bw'ensonga y'obululu, naye ebyo biri mu kooti. Katulindirire okunoonyereza ebigenda kutulaga, naye tusuubira nti kooti ejja kubitwala bulungi. Omukulu Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka, naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kikuyiye ngoba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye naye tewala munoonya, naye tumanyi gyayekwese kujjako nti tetulina interest muye, singa twabadde tumwagala nobwa tukulya Amerika tusobola kukyayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. Ebya intaneti okugigalawo, yes, kituufu nti ennaku zino economy yaffe ery'obugaga intaneti ekola kikulu nnyo, naye twali tulina information eraga nti waliwo abaagala kukozesa ebya intaneti okuleeta emivuyo, naye kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ffenna wenange tulina eddembe ate tuli safe, netusalamu netugisalako temporarily, naye katekomyewo twakikola obw'obulungi bw'abantu ffenna Abannayuganda, kubanga tuba tetwagala muntu afiirwe obulamu oba akosebwe kubanga tuli mu kalulu. Twayogeddemu nga famire tujje tukyalire ku maka ga muganda waffe, oba oliawo tumuleetere ne mu byokulya tubeeko nekyetukola ku maka ga muganda waffe, naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja. Tuli ono bamuyita Irene Kayemba, bamuyita Sentamu Johnson, bamumanyi nga maneja wa Jiwali, ono ye Namuleme Kakaliri, bamumanyi. Mbeera mbi nnyo nti etutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira, ataakubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka wetutuuke. Okugamba nti ekirungi namwe bannamawulire mubirabe, wali tetuyinza gamba nti mwatusanze tetuliwo, tuzze mutusanzeewo, so kyemulabye kiri nti no access. Yes, babadde balungi, batunyonyodde bulungi nnyo ne tunyumya nabo, naye at the end of the day ekigendererwa tukoze eki tetukifunye. So waliwo byendaba ebitambula ku social media binagamba nti mwami Kyagulanyi ali free, atambula bulungi nnyo, but what can you say? Namwe mwewe mukirabe nti as a family member kubanga tosobola nakukkirizibwa kuyingira gyali, then omuntu n'avaayo ku mawulire n'agamba nti atambula bulungi nnyo, talina buzibu bwonna, mwina kyemulabye munammwe mukirabye. So tukkiriza nti okusinziira ffe tusanze ku ground, omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu talina talina ddembe, kubanga omuntu wange ageze nagamba kale nojja wano nga mubutuufu olaba kyayogera kituufu nti omuntu wezimbira ennyumba yo, naye ate omuntu nakuteekako security ngale family yo tesobola kukola ki. So ffe byonna bye tuwulira byeboogera, tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye, era tetumanyi waali nga tetukkirizibwa nakuyingira. Abali munda mubawulizaako bakyalina ku mmere, babbi yatutegeeza luli nti ebyokulya tebakyalina, bali mu mbeera ki? Abali munda
omanyi buli wolaba omuntu ng'azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleesa ekisookera ddala batukubidde tebalina byakukola ne twekwanyakwanya embeera si nnungi ku buli muntu ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano so baba batuganye okuyingira tuba tulina ekyokukola anti kati ekibuuzo ekyo nti ebirala yinza obbattiraomu tuyinza obutakiruulinga awo olw'ensonga ffe tuleese ekirina okukoleswa tetukkirizibwa kuyingira so tulinda ekinaavaayo mukama kyanaaba asazeewo okutuyamba okuva kya Robert Kyagulanyi weyagamba nti ava waka nti oba adduka mwagezaako okujja ne mugezaako oba tudde muzze kukakasa nti tebakkiriza negiwera naye nga tebatukkiriza kuyingira yinza okwekanga nga John azze yekka Miki azze yekka Banja azze yekka Namuleme azze yekka last time we were here nze ne Namuleme ne batukola ki ne batugaana so it's not like a normal situation tetumulabangako nga bwe mumulaba it feels very bad nti a family member tasobola nakwogera na muntu nga bwe mumulaba naffe bwe tukola ki bwe tumulaba gogenda si amagye gagambye tegaminaako buzibu wadde mbakunawe kaziva ku ntani kyala n'amakumu amagye ogalabyewo ewaka ye oganeka amagye ne poliisi ogalabyewo bagamba bamwinaako buzibu ne gavumenti negamba tetumunoonya yamanyi gyali naye ate byakola abikolanga ye bulungi naye ate mumuzze mugaaniddwa kitegeeza ki ekituufu kijemuli akatono kenyinza okuddamu nti bannamawulire baliwo okutwala kye balabye mu bantu mulabye eki wabaddewo abamagye wabaddewo abapoliisi I got 8 million votes who voted for me. Muzeeyi yafuna obukadde 8 abamulonda. But 10 million of my supporters did not turn up. Naye ng'ate obukadde 10 tebwajja kulonda. Our supporters. Obukadde 10 obw'abawagizi baffe aba NRM tebajja kulonda. Because in May, on the 6th of May, kubanga nga 6 ogwokutaano omwaka oguwedde, when we registered our members, bwe twawandiisa bamemba baffe, we had 21 million members. Twalina bamembers obukadde 21. 18 million of them were old enough to vote. Nga obukadde 18 kwabo bali mu myaka egironda. But when we checked the register, naye bwe twakebera register oba yellow book zaffe, when we checked the register of the government, bwe twakebera register ya government, by that time only 8 million of our people had registered. Kyali kiraga nti abantu obukadde 18 only 8 million obukadde 8 bwokka bwe bwali bwewandiisizza in the register of the National Electoral Commission, mu register ey'akakiiko k'ebyokulonda. So we struggled, and apparently our people registered 14 million of our 18 million supporters. Ne tukola nnyo okulaba nti abantu baffe waakiri obukadde 14 ku 18 baali balonzi. They were able to be registered in time. Baali basobola okugenda ne beewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda in time, mu budde nga bukyaliyo, mu kuzza obujja enkalala. But now I got 8 million votes. Naye kati muzeeyi yafuna obukadde 8 obw'obululu. So where are my 6 million votes? Obululu obukadde 6 buli ludda wa? That means some of our people did not turn. I hear the opposition wasting time. Kitegeeza
nti eriyo abantu baffe abamu abatajjumbira. I hear the opposition wasting time talking nonsense. You really, if you don't know Uganda, you can waste your time. Muzeeyi awulira abavuganya gavumenti nga boogera bamala obudde okwogera ebitakwatagana lwakuba tebamanyi Uganda eno. They are lucky because all my supporters did not turn up. Balina omukisa nti abawagizi ba pulezidenti bonna tebajja kulonda. Only a few came. Babamu ku bo be bajja. Only 8 million. Bukadde 8 bwokka. If they had turned up, there would be no opposition in Uganda. Nti senga bonna bajja ne balonda opposition oba okuvuganya twandibadde tufuma bifume kati. But why did they not come? Naye lwaki tebajja? I think there are two. We are going to study it, but I think there are 2 reasons. Tugenda kyekenneenya naye nga tulowooza ensonga ziri 2. I think, my suspicion. Tulowooza tuteebereza nti ensonga ziri 2. Number 1, the opposition threatening violence and try. Ensonga esooka abavuganya gavumenti nga batiisatiisa abantu baffe. And then the police, this police doing nothing about it. Ekyokubiri ne poliisi eno neetabaawo kyekola. People misbehaving and nobody does anything about them. Abantu nga bamenya amateeka ne watabaawo kikolebwa. Some people have been attacked. Abantu abamu balumbiddwa. Why should you attack anybody because of the elections? Nga lwaki olumba omuntu oba okumwaŋŋanga olw'okulonda? What right do you have to even use harsh words? Ye obuyinza obujjawa okukozesa ebigambo ebikambwe. Yemwe abasubyeko akasajja. You have no right to say that. Tolina buyinza na ddembe kugamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Tolina lukusa olwo. Ani awulidde enjogera eyo yemwe abatusibyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Police eyinza etya okuwulira kino n'esirika. So that is the reason number 1 why I think some people did not turn up. N'olwekyo eyo ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda. The other one is misbehavior by the NRM leaders themselves. Ensonga ey'okubiri ye y'abakulembeze b'NRM abeeyisa obubi. Entaro. Abalwanagana. Bringing wars among our people. Abaleeta obutakkaanya mu bantu baffe. They make some of the people say, let me kambyesonye ebyo ebyobululu kambiveemu. Kireetera abantu okwekyawa ne bagamba nti ebyobululu kababiveeko. That is the second group. Eyo ye group ey'okubiri. So these 2 groups must watch them. N'olwekyo group zino zombi tulina okuzisaako eriiso ejjogi. The opposition who use terrorist approach. Aba opposition oba abavuganya gavumenti abakozesa olulimi olw'ekitujju oba enkola ey'ekitujju. Then our own people who are indisciplined and selfish. N'abantu baffe abeeyagaliza bokka abatagoberera mpisa za kibiina. Naye ffe Abaganda b'omu Lukoola, tulina olugero lwaffe olugamba nti ekitata muyima tekikola ki? Tekimalako nte. Kasa NRM ekyalina amaanyi tugenda kutereeza abantu abo bombi ababiri abo. NRM oye! NRM oye!
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.